Nabagambye to organize interest for Kyagulanyi to show his academic documents. Yona postinze ebbaluwa yange eri Electoral Commission. Era nabadde nkisuubira kubanga bamukumu mulowooza nti ebintu bya kusaagamu busaazi. Ebintu by'okulobola bintu biri serious nnyo si bya kusaagirako. That's why tuba tubyogerako mu ngeri eri serious, mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. So mwabalowooza nti byebyo. So ebbaluwa yange nagisharinze yeno. It's my letter. Nagiwandiise n'enjula Electoral Commission era nninze kunziramu. Nnoza kansoke gisome verbatim mumanye nti mundabe kati nga nze njogera baleme bagamba kati ebbaluwa ebiwandiiko babize mabirizi yakoze eki balimba ebbaluwa biki so it's my letter ye principle so it's my letter. Principle yokubiri biki ebirimu. Those are matters of public importance, actually great public importance. Ensonga ezikwata ku ggwanga lino engeri gye litambulamu ne tutya olutwala mu maaso. Ebbaluwa kangisome verbatim eriko 10th August. Network tutawanya enkuba erabika kibuyaga mungi, so signal ziyinza okuba ziri disturbed a bit. Mbadde mbagamba eriko 10th August 2020. Nagiwandiikidde Secretary Electoral Commission Kampala. Dear Secretary, request for certified copies of nomination in brackets academic papers of Mr. Kyagulanyi Robert, Centum parliamentary candidate in 2017 by-election. We shall move on. Request for certified copies of nomination academic papers for Mr. Kyagulanyi Robert, Centum parliamentary candidate in 2017 by-elections for Kyaddondo County East constituency. After the first paragraph, Egamba, I address you in my capacity as a civically active Ugandan, well aware of your constitutional duty as elaborated under Article 61D of the Constitution. Courts, to organize, conduct, and supervise elections. Conduct and supervise elections and referenda in accordance with this Constitution. And you indeed held a by-election in Kyaddondo County East Constituency, Wakiso District, where Mr. Kyagulanyi Robert Centum participated as a candidate and declared a winner and now sitting member of Parliament. In paragraph 2, Tubagama section 4.3. Section 4.3 C of the Parliamentary Elections Act 2005 provides quotes, a person is qualified to be a member of Parliament if that person has completed a minimum formal education of advanced level standard or its equivalent. Then Nemugamba, this means secondary high school standard. It therefore means that before nominating the said candidate, he availed to you his academic documents to prove that he completed of advanced level standard or its equivalent. Certified copies of which I am now applying for pursuant to Article 41 of the Uganda 1995 Constitution and Section 5 of the Access to Information Act 2005. Paragraph 4. They say the said documents are required to satisfy my doubts that the said Kyagulanyi Robert Centum possesses the said qualifications, given that as per www.parliament.go.ug, he was born in 1982 and sat A-level in 1998. The peculiarity about this is that if the birth year is true, he sat A-level at 16 years, O-level at 13, primary examinations at 9, and joined primary 1 at 2 years. This doubt can only be satisfied
by looking at the academic documents tendered to you at nomination. I am hopeful that we shall I'm hopeful that we shall comply with the law and so yebaluwa yenawandise olunaku lweggulo n'egibawa bagifunye ejjo bagikubako stamp bagisayininga akati saawa eno zizemba highlighting bingi babyogedde bakoze batya but we shall move on, we shall keep moving on, because if we don't move on tulina okumuvinga on discussing ensonga kamuteko mu comments kano nezitegereka ndyoke ngende kati tandika okutaganjula ensonga zennyini ezatulese n'abalala bajja naye ffe tufaayo ku bawala bajja because these are serious matters. Ate n'ekirala time conscious tumawulira naye male lwaki tewesonyiwa anyway jaziyitamu anyway kati ekisookera ddala basomedde ebbaluwa esetinga out amateeka mwenayise okusaba ebiwandiiko byensaba. Problem bannayuganda gye mulina abasinga nti temwira lulovulo mu mutima gyammwe. That's why muyimba ne tribalism. Omuganda nga Kyagulanyi. You are reducing me. You see, bw'otandika okukola when you start reducing me ku tribe yange, then you are reducing me. I'm a Ugandan. Uganda mu constitution erimu communities nkaaga mu ttaano eziri mu constitution eriyo n'abakyakayananga abatwa bagamba naffe mutugattemu. So bwe nzija wano nga Uganda nempandiika document yange nga Uganda, bwe nolowooza nti ogenda ku reducinga onteeke ku level ya Muganda mu Omuganda, that doesn't add up. This country is called Uganda. I'm Ugandan. So when you are raised simanyi bya mawanga, simanyi Omuganda, simanyi era Abaganda, that doesn't matter. Kyagulanyi tajjaako kwesimbawo nga Muganda. Kyagulanyi ajja kwesimbawo ye nga alina ebiruubirirwa bye ng'omuntu, ye nga ayagala okuba president. Simanyi Kyagulanyi bw'aneesimbawo Abaganda bonna ab'eddirembe okuba nagwera mu state abusobola okuba munnaaye, Kyagulanyi akoze ki? Kyagulanyi yeesimbyewo. So tribalism mugigyemu because it is a invasion. Kibajja ku mulamwa. Let's look at network otutawaanya enkuba. Mbadde magamba tribalism gye muleeta awo simanyi Omuganda. Don't destroy me as a Muganda, destroy me as a Ugandan. Kati mwabalowooza mbu mujja kuzanya tribal card mbu simanyi era Abaganda, simanyi Omuganda yalumbe. Don't destroy me as a Muganda. Yenze mali mabiri situwanuka ndi munna Uganda neddira kika kyakobe mu Buganda. That does not mean that I'm dense. Tekitegeeza nti saasoma. Bwe nali nsaba okusoma amateeka saateekawo ggwanga lyange nateekawo. And I don't think bwe baali bampa gavumenti okusoma nga bakola ki? Bwe nali noonya, bwe nali nsaba gavumenti bwe baali bansunsulamu, sirowooza nti bakola ki? Nti bansunsulamu lwakuba ggwanga lyange. So mbalaza third schedule amawanga gali 65. So ezo issues eggwanga muziveeko. Now agende ku constitution kawaaliwo kikendayiseemu okusala ebiwandiiko ebyo kati abalowooza nti byakusaaga busaazi. Article 41 egamba etya? Eri mu chapter 4, right of access to information. Every citizen has a right of access to information in the possession of the state or any other organ or agents of the state, except where the rules of the information is likely to prejudice the security or sovereignty of the state or interfere with the right of the privacy of any other person. So Article 43 embeddembe information will be in your state. Right now, information is clear information. I'm asking for nomination documents, period. Nomination documents. Honorable. So my question is, nomination documents is njagala. Last year nasa empapula za Museveni, namta mbuwairo wewe. Nasa empapula za Museveni. Nga njagala kuzikomparinga neza tumwesigi. Nga ngamba isabukana kodi Museveni tumwesigi basomera musomero erimu, basomera mukadde kekamu. Therefore, mwesige yayitayinza kugamba nti asala omusango gwani
awo mwakuba engalo era ab'ekyota abandibula kati bawandiika emboozi ne bagatamu ne supu ataalimu nga bwe nalingayo Museveni wamuweeki Museveni alete empapula ze kakati ab'ekyoto international kati bawandiisa emboozi y'obulimba era kakati Mabirizi Kabaka Mubanja engeri gyazunga simanyi n'amabanja ga Kabaka kakati biki so era nabyo bigenda kukola. The law is the law. Njagala muyiga ekintu kimu, rule of law eri uniform. Omuntu agiige Uganda tejja banyumira. Rule of law nze kigamba nakigamba ne mama nga tuli mu kika kikome nga tukayana. Tetugenda kubeera kwebyo. Our concern is one, Kyagulanyi oba oyina empapula bw'oba ozirina zigamba zitya. Lwaki waliwo contradiction? Period. So, Article 41 eri clear. Section gye bagamba ya Access to Information Act Section 5 eri clear. So, documents tuzaagala. Mulowooza ebintu bya lusaago. But simanyi oba ekintu kya president mukimanyi how serious it is. Naddala owazi n'ensi eza Africa nga Uganda. Oba mukyalemedde bino musimanyi geto president bwabula pikiru ya president ayiseewo kendeza akaawuja nyingi. These are serious matters. Kamba twaleko twazi mu Article 99 ne 98 yokayo 98 kendereza eri bwotyo 98 yokayoka egamba eti there shall be a president of Uganda who shall be the head of state, the head of government, and commander-in-chief of Uganda People's Defense Forces and fountain of honor. The president shall take precedence over all persons in Uganda. Abasajja batufeze wano kuba ifu twafuna independence okote n'atufera n'atufera Museveni naye n'atufera tuli ku muntu agenda okuwejinga obutalo agenda alumbe gundi Democratic Republic of Congo. Museveni agirumba batumanya $1,000,000 abe Congo batusinga mu international court. Kati tuli ku muntu bwatyo tuli ku muntu afuga economy ngono gotogera ko lero Kyagulanyi ne bambuza fiscal policy yaga atagimanyi yogerawo boda kati muloza bya kusaaga kusakanya. These are serious matters. Abantu batu basakanya kwa amini nga wambi obuyinza ne basakanya ne bazina amazina ne bagaba kibi amini bwemalo kwamba obuyinza mbadde bagamba mujja tusonyiwa na network enkuba kuba ekyankalana otherwise tubadde clear. Mbadde bagamba amini yafera wana abantu bajjeko obuti amini bye yakola mwabiraba amini bwe era goba abayindi bannayuganda bakuba wana engalo engulu kasome section article 99 ya constitution ndowooza ndyoke ngende ku birabe njagala okukwanifalingako 99 egamba executive authority of Uganda. The executive authority of Uganda is vested in the president and shall be exercised in accordance with this constitution and the laws of Uganda. So the executive authority of Uganda is president. Executive man ow'eggwanga lino tetumubuuza gye yayitira olwokuba mumwagala nnyo. So nga n'Abaganda bagamba negwoyagala omusajja omusango ne gumusinga n'oliwa. Lwaki bayogera enjogera eyo nti justice ne fairness birina okwapulayinga irrespective oba omuntu omwagala otya oba omwagala otya tugamba justice alina okuba nga prevailinga in all situations, in all circumstances. Kati mwekizibu bemwagala bo nga tabakwatako. Kakati mbawadde constitution kyegamba basically president alina kuba ki mwena mukimanyi president alina okuba ne senior 6. Constitution mu article 102 bamina Museveni byakyusa 102 ekugamba a person is not qualified for election as a president unless that person nekuwa ebintu bisatu. Museveni yakyusaawo bbi is a citizen of Uganda by birth kyekisooka alina kuba citizen of Uganda waliwo ne age limit. Ekyokusatu alina okuba qualified for member of parliament. Kati kambuuze Awilo Longoma nga wali omuyimbi oba akyali mulamu oba yafa kajala muyimbi aliwo kati w'amaanyi Alicia Keys oba gwenda abayimbi Abamerika bemumanya ab'amaanyi kalugeza abayimbi Abamerika ab'amaanyi zawo n'aganja nnyo tukatusobola okuba ebiwandi tudde ku citizenship by birth azze n'aganja nnyo omuyimbi oyo Alicia Keys oba ani n'agamba agaba president wa Uganda mumulonda
So what tasobola prominating Alicia Keys what tasobola prominating Alicia Keys olwokuba abantu bamwagadde nnyo bamusiimye is the same way Kyagulanyi muli okukiza tumubuuze ebibuuzo ku mpapula ze because ebibuuzo bonna tewali agamba nti ebiri wowe ebiri fena twasoma we know the text of some